faith of their nation, where the gods themselves are being mocked by their people. Only one man can restore balance to his nation. He stands alone as the final hope of his people. Zyperman is here! I want my money back. I am the son of Dr. Davis. Captain Locke, somebody attacked us. Our city is in danger. Can't save it right now. Me Major Drake in hand up for Drake is down. Need a backup in the Captain Locke is down. And so reaction to Zyperman was rated. You have one more day. Montreal! So the hypocolon is only antimicrobial because it's a strong and corrosive oxidant with a burning whip. Do that! Mbiri go tabade chikajo omupya omugezi tata munyago yaguta munyago gwakawa abaleta buloka ne baleta omusezi muko omubbi ekitundu ekyokubiri tugenda maaso katono nyo kasoke tulengera akalango kano mutaka mutaka emunyo jajja chohula bagambe ndakuzo mubbizi bana genda okwetegereza oyinza okuba oli mubbi ate nga bulijjo oli muko nga muba kugoba okuvumula obubbi mulimu n'abasezi kati omusezi bw'abagoba abalaba bagoba mubbi naye omusezi yabalaba agoba mu nyama mutakona ebizu byonna byonna ebyamugwawo nga tebinnamujjira kiki ekyaleeta obuzibu yabbanga nabba bamukwatako lumu nga bba n'embuzi ya lubaale zaawe embuzi eyamukasa mbadde njejja musana mbadde njiteeka mu kyesiikirize toddamu kuzanyira ku mbuzi ya mukasa embuzi ya mukasa mbw abadde agijja musana kumbe yali mubbi muzibu nnyo tukyalengera kalango kakati bagimulemesa emisana neyeteekateeka abe ng'agino naatirisi akawungeezi omubbi ye muntu alaba kyabba ku makya n'afuba okulaba nga tebuziba nga tekinnavaawo tugenda maaso abantu bakulengerereyo mu nsuku nga tebategedde tugenda maaso atako kawooma omutima nakalaba emboozi z'abasezi oziwulira emboozi z'abasezi zeezo otambula ng'oli muntu omusezi n'akuyitako naye nga akulengera munda ebiwoowoolo yabiraba biri ku ngulu tukyalengera kalango kati omubbi ono abba emmere abba embuzi abba buli kimu firimu tulaba kalango tukyalengera kalango kaayo eno nakutegezeza nti yafulumya dda amatundiro gonna aga firimu mu ggwanga gwe kyolina okumanya noonya kopiyo kati emisana bandaba nnyo laba omubbi n'ababbi bakola loosi
olaba ekikolo nga kyagaagadde nolowooza nsi kiriko emiwogo. Kati omubbi mu kiro kuba emisana bamulaba nnyo asazeewo abba ekiro. Kumbe n'abasezi baba bakola ekiro. Tebakkiriza mayiti yazeekeddwa misana ku 8 kusula mu 5. Saagala manyiira kiki ekinnemesa. Awulira amatooka agatambula mu kiro ate nga ge yanonye. Kumbe waliwo eddambo. Waliwo eddambo. Lwaki mwagala teebereza Nganda bumaga maga chichi. Manya chati aleta wansi nganteka yoko. Kwesebo kati nkoze. Sinza ino boza. Tukaliyewo. Tukabe omwana abati. Sinaba kuwako bakozi. Bakukubye. Kwechogana ng'okunzigulirawo gate buli wembanga ngenda out. Owange oyina akasipi akalungi. What the heck are you doing? Kati sebo. Kwega ku omulimu gwe n'ogamba nti n'olina kumbonyaabonya. Funa abadde yakukuba akasa. Hajaka tawulidde. Ogamba. Ngaba. Four, three, two, one. Namutebi oba olwaleero kiki nina olutwe ate kiki namutebi jagena namukolaki ate akoze ki jagena namukolaki famire ye nagikolaki kiki ate kyobadde nza musisi ngenda mulekerani bagenda kunsiba jagena agenda n'ebigambo saabimalayo n'akwata enku n'atambula n'agenda yandopa mbunze nasala ku Victor ebigambo mbwe mundu biri bye nabalooterera kyali kirooto namunebi ngenda kola ntya kati otikka kyebinnyo genda sigazaani kati musajja watamuwayiriza ki ye yabyogera ate kati gwe mbeera naawe nze nasanga Victor ne mumugamba wakola ki nze namugamba oli musiru Echama chitabudde ekyalo